Ya halo bannastruggle bannange mbalamusizza. Abammanyi mummanyi eddoboozi lyange naye nsinzidde wano Germany. Mpeereza eddoboozi lino nga nsaba mukulu yeekolera olikubire Abannayuganda. Omuntu gwe ngenda okwogerako sirina mpalana naye. Naye bwe yali yaakayingira wano mu Germany, nafuna essimu ye. We twali mu struggle, Twitter yali nga eri nga mugikozesa nnyo kusindikako abaana be basse biki bwe bityo. Ti luba lunaku lumu omuntu gwe njogerako ye Kakwenza. Ali wano mu Germany naye sisinkanangako naye. Naye nayogerako naye. Omwezi gwe sikyajjukira naye bwe nababuulira mujja kumanya. Ebiseera Stella Nyanzi bwe yabeerera wano mu Germany. Ebiseera ebyo baali nga beekutte nnyo ne Kakwenza oyo nga balina engeri gye bacunyaamu pulezidenti waffe. Kati ne nfuna omuntu nalaba ng'atwitinze naye nga Twitter gye yatwitinga ng'erumya omutima ku muntu ate yamuyamba okumutambuza okuva eka ng'atwitinga azala wa pulezidenti waffe. Kwe kusaba omuntu omu essimu n'agimpa era gwe nasaba era yali agirina eya Kakwenza. Mpandiikira Kakwenza. Bwe mpandiikira Kakwenza ne mugamba, hello my brother, how are you? I'm fine, and you? Ne netottolako ne mubuulira ne mu tawuni mwendi. N'aŋŋamba nze mbeera mu Munich. Ne ŋŋamba, oh, he's very far. Ne mugamba nze mbeera side za Berlin. Kati ne mugamba Kakwenza, lwaki otwitinga ekintu bwe kityo ku pulezidenti waffe nga yaakamala okukutaasa n'akutuusa w'oli? Kakwenza yanziraamu n'aŋŋamba, don't tell me about Bobby. I just used him to reach where I am. Mugamba, what? N'aŋŋamba, you have heard. My president is Besigye. Kyokka ayogera bw'atyo ne Besigye kwolwo teyeesimbawo. Nze nali simanyi nti Kakwenza yali waaki wa FDC era nze nali simumanyi kuba nze eka navaayo 2005. Kati Kakwenza waya zange ne zivaako bwe yaŋŋamba bw'atyo. Kati bino bye mulaba byawandiika ng'ajjayo muzeegwe. Bwe yatandiika okuwandiika kwa omuwandiisi mwangu nnyo mulungi nnyo. Nali sisobola kusoma bintu byawandiika nga byamangu. Awandiika bwa deletinga. Ne ŋŋamba oke nkoze ntya? Ne ntandika okukola screenshot buli kye yali awandiika. Nagamba sijja kumuddamu. Nga nsembeza busembeza ne nkola screenshot. Naye kinkoze obubi. Screenshot zino zaabulira mu ssimu yayatika kati nenjiwa omwana. Naye ono omwana bwe yatransferinga ebintu okujja ku ssimu eri. Message siziraba. Kati Kakwenza oyo bwe yalaba nga sikyamuddamu bwa deletinga ogwo muzeegwe
Omusajja oyo yasoma muwandiisi mulungi naye talina common sense. Kyekiri kye yagambye mu nsonyiwe simuvuma oli kye yagambye nti abantu balowooza nga mbizzi naye ne mugamba Abannayuganda tebalowooza bwe batyo mmwe omulowooza bwe mutyo. Olumala okuwandiika n'adiriitinga bwe yali ku tayimu gye nali naye nga anziriza ebigambo muddiza ebigambo anziriza ebigambo muddiza ebigambo. Kati bwe yalaba nga nsiriikiridde n'alekera okuwandiika. Nakwata screenshot z'awandiise Kakwenza. I forward them to him. Kati ye yali alowooza nti adiriitinga mu bwangu awandiika adiriitinga. Kati bwe yaziraba nga ze message ze z'abadde awandiika. Nangamba you are very stupid. Ne mugamba thank you. Ne mugamba obadde olowooza nti gwe oli clever weka. Ne mugamba gwe nze obukodyo ebbanga lyemaze wano mu Germany. Mbadde ndaba firimu z'aba police buli bintu byonna bye bakola investigations. Ne mugamba Kakwenza oli musajja mubi. Ekyasinga okunnuma mu that time yali agenda kusinkana president. Mujjukire olunaku president lwe yali ne SG ne Nubianili. Eyo time we twazaganyiza n'oyo ebigambo Kakwenza. Lwe bagenda mu parliament Kakwenza yaliyo. Naye ne mbeerako omuntu omu eyampa essimu naye ng'amanyi Kakwenza. Era oba omumu naweerezaako ba Fred. Eka nali sirina muntu nga nali njagala message ezo president azirabe Kakwenza ze yawandiika. Naye oba naweereza Katongole Julius. Lowooza. Ekyasinga okunnuma kye mbagamba. Mu that time yagenda n'asisinkana president mu gundi mu European Parliament. Gwagamba I used him. Kyokka eri oli amuteerayo akabega. Gwawako nga example gwe baatulugunya. Kakwenza weerabidde mangu. Ojjeewo amadaala nga waakalinnya. Kati bw'onooba okojja kukkira ku ki? Kati kankubuulire. Bwe baba nga beerabira okugamba Abajamani. Nze bwe nali mpaayo akatabo kange ak'Uganda ne bampa akaabwe baŋŋamba if you do something wrong tugenda kujjako akatabo kano. Era bwe natuuka e Uganda nali nfunye ekizibu naye nga ekizibu kiri nga ngenda ku ng'ate gwe nali ngenda okukolako obuzibu obwo yali mu Germany. Ne nzijukira akatabo kange ne mbireka. Yali mulamu wange. Naye ate nga yankwata bukwasi bw'ati naye nga nali njagala kumukuba lukokola bwe nti mu lubuto. Naye ne nzijukira they told me bw'ozze omusango gwonna nze ngenda kuweza wano emyaka ndowooza 2 mu fayiro yange sirinaamu musango. Kakwenza woowulira nga bye nkugambye bye njogedde tewabikola genda ompa 2. Kakwenza owulidde genda ompa 2 bajja kunnoonyereza bampite tusiitaane. Kubanga basajja mmwe mulekeranga awo okukozesa abantu. Nze kye neewala wano bampa obutuuze siizangako omusango gwonna mu nsi eno. Era fayini gye naakawa nalinnya njasituka gaali ng'ate poliisi eri awo, poliisi y'obugaali. Nga sinnagitula nako ne bangamba ovugidde ku sayidi njamu. Ne mugamba kuno kwensula nagamba gisiringise.
So Kakwenza mulekenga kwerabira mangu nnyo. If Besigye is your president as you said, kati Bobby muleke. Owulidde? Bw'obanga oyagala kuggula lutalo ojja kuluggulira ku ppata. Ekyo nkugambye Kakwenza. Ebyo byemwesiruwaza ogwo muzeego ng'owandiika ojjamu ng'owandiika odiritinga. Ani gwomanyiira? Wawanvuwa amagezi ne gakusigala mu bigere. So siba bulungi Kakwenza. Olwaleero lwa Sunday tuli mu advent ey'okusatu. Wegendereze. Temujjanga kukozesa abantu nti maze okufuna kati wafuna empapola oli yafuka kasasiro ekitegeeza kasajja gwojja na kututtira president kubanga omwekulubeesezaako ate ogamba Besigye is your president. Ani gwomanyiira? Kale bw'oba onjagala ndi Berlin noonyaako